tugenda tandika mpozi ne Jose Chameleone. Mumanye ntino Jose Chameleone yagala kwesimba ku Lord Mayor era yavuddeyo n'alabika nti akola olumbo olulala n'ayogera ebigambo eby'amaanyi ennyo ng'alaganga bw'ayagala okulabika ng'akola ki afuuka meya w'ekibuga Kampala. Era Jose Chameleone ono jjukira baamukwatako juzi Kosajjo bamukutte Kosajjo bajjo yesterday yes bamukwadde mu kibuga ng'agezaako okulabika ng'atambula ayagala kwogerako n'abantu be agenda abonga ku bantu kumba abantu bagenda bamwetola abantu bagenda bakuŋŋaana. Police nemukwata nemutwala ku CPS wabula ekisinga okwewunyisa nti bwe yavuddeyo bamusonye mbu yeetonze ne bamusonyiwa yagenze bugenzi ku hotel ennene mu kibuga Kampala na relaxingira eyo. So abantu babitafuse bulala ku Facebook. Jose Chameleone omwavuddeyo n'agamba ayagala kuyambako taata wa Fresh Kid. Agambye bannaye taata wa Fresh Kid muleme muzaalawa muleme kulowooza nti nno tasobola kuyimba nti tasobola mu binnyonnyonnyo. N'agamba Jose yavuddeyo n'agamba abantu bangi nnyo abayimba obubi naye nga babi okusinga ne ku Fresh Daddy oyo gw'olaba naye ng'essaawa eno be basita baali babinnyonnyo baali bubi nga tebamanyi kuyimba nga tebamanyi kintu kyonna naye essaawa eno ate be basita. Era Chameleone agambye Fresh Daddy aveeyo agambye I'm ready to teach Fresh Daddy to become a better musician. Let him come to me if he wants to be like me. Ochegera bwati omusajja ono bwe yogedde Chameleone n'agamba Fresh Daddy amunoonye agenda muwayo ne collabo omwana akiwanike. Ochegedde so Fresh Daddy akyali mu bintu afuna shows era byonna bigenda maaso bulungi nnyo. Kati ekibuzo kitwadde nakyo kyadde nti Fresh Daddy anaasobola okulabika nga akwasaganya omwana nga bonna bayimbi kiba kitegeeza automatically maama alina okutaking over omwana. Maama anavaayo omusajja oli najja n'abeera entinde wa Fresh Kid yabeera kuba Fresh Kid alina kubeera kumpi n'essomero. Byonna biri awo. Bulabika family eno ekoze amawulire mayitirivu nnyo naye tulabe tusuubira nti maama naye bagamba ayinza okutandika okuyimba saa yonna. So kakati bonna ye banaayimba naye agenda okulabirira abaana ekyo kiri awo kubanga omulimu gw'okuyimba bannaye si byangu. So Fresh Mami, Fresh Daddy, Fresh Kid ye family eriwo. Waliyo ne Fresh Jajja, Fresh Kojja kwegamba buli kimu kyonna bano baleese eŋŋombo baabe no family yo yakutulemerako paka lasi simanyi gye binaggwera naye tuwagire kubanga Fresh Kid alina okusoma bwekyo bwe kiri. Naye ng'ate galiwo galaga nti ne Fresh Mami naye yandibaga agenda kulabika nti naayimba olimba oluvannyuma lwa bbaawo okulabika nti ayimba olimba mazike. Ne Fresh Mami naye agamba yasoose byegaana naye bwe omusoga akiyita ekineegeneege kyo kiyinza okuba kikola ki kigenda mukwata omukyalo nolabike nti akola ki ayimba. Oshegera so agamba tayinza kuleka taata w'abaana Fresh Daddy ng'ayoola amazike yabeeraawo ng'akyakwata buno obunusunusu naye yandyetaaza okulabika nti akwata ku mazike. Ng'era tukyali ku Fresh Kid Bebe Cool naye avuddeyo ku Lwokuna ekiro wiiki ewedde ajjukira omusajja ono Fresh Daddy yagenda n'alabika nti apafominga mu club emu ey'amaanyi mu kibuga Kampala. Club eno amanyiddwa nga Amnesia yagenda n'apafominga omukulu ono era ng'asobola okubeerako ne mu comedy stores nayo yaliyo wabula ekisinga okuba nga kyewuunyisa kyekyokuba nti MC Cats yali asazeewo okulabika nti omusajja ono tagenda mukkiriza kuyimba mu club Amnesia. Era olutawo lwali lw'amaanyi nnyo Khalifa Ganaga yakozinga stereo wennyini era eŋŋuumi kateeyo enyooke. Sera Ganaga n'agenda n'ajjako ne manager wa Roger yaliwo okolo ne Spice Dana baali bagenze okupremieringa ne video yabwe ya omusheeshe. So nabo baaliwo okusone actually night yali ya Spice Dana ngaze okupremieringa video y'omusheeshe. Kati Aganaga n'akitegeera nti Spice gyali. So ne bajjanga baze okuyimbira kandi Spice kati Roger n'agamba ffe tetunnabayitako temutumanyira ffe tuze wano kuba nti ate oyo akati nalizinga oyo ayimba biki oyo fala naawe gwe Aganaga n'atabuka n'amuggyako ne flash n'amugamba kati Spice tajja kuyimba tajja kulyanyayo ebintu bye wano okuggyako nga nga Fresh Daddy amaze oyimba era bwe kyali Fresh Daddy baamuwa amazike ebigambibwa bigambibwa nti yalayika yavaayo n'obukadde nga busatu cash already just that night olw'ensonga nti abantu baamuyira ssente nga tebakoma buli omu ajamuwazika buli amuwazike kubanga muntu osobola agenda mu club ng'olina just mitwalo ebiri oba gumu gwoba mwavu oba ogenze kukuula
n'omuntu agenda mu club alina emitwalo 3 mitwalo 5 alina bizike byerere agenze kunywa kweyagala so Fresh Daddy yavaayo n'ebizike by'abantu bibatute mu club okwenyura ye n'avaayo nabyo naye nga teweerabira nkugambye kino Bebe Cool avudde n'agamba bannange obutuufu bino ebintu twandibadde tugezaako kola ki nandibadde ngamba MC Cuts n'ategezaako kulemesa nga woninga MC Cuts n'ategezaako kulemesa Fresh Daddy kuyimba amuleka omusajja agende maaso n'omuziki gwe osanga ayinza okubako ne wagutuusa naye n'abaako kye yeekolera so nga tuvuddeyo tugendagenda ku Pastor Bujingo jukira Pastor Bujingo yavaayo n'ayogera ebigambo bino twabyogerako last week yogera kati avuula abakyala avuula mukyala we biki yalina ekikulukuto obulolo bingi nnyo byesajja kuddamu naye nga Pastor Bujingo olw'abakyala okuntabukira ne bagenda ku Bad Valley Theatre actually bagenda ku Bad Valley Theatre nga balidingunwamu ababukedde ne bagenda ku Bad Valley Theatre ne beekalakasa that is Fifi ne Flavia n'abakyala abala bangi nnyo bonna boolabaawo mu kifaananyi beekalakasa ku Bad Valley nga bagamba bagenda wakadaaga abannyonnyole lwaki Bujingo agenda maaso n'okuvuula abakyala n'okubalaga nti balina kye bali amawulire agaliwo essaawa eno gavaayo galaga nti oluvannyuma olwonna bino byonna okubaawo kwolwo olunaku lwennyini bannamawulire bagoberera abamu ku bantu ku bakyala abamu abaali bagenzera ebipapula nga batutte ne pads ne pamba ku Salt Media wali erubaga ne basanga nga n'abannamawulire wa Salt Media erubaga babalinze so eŋŋumi yali awo era nga wetwogerera omu ku bannamawulire owa Record TV yes yakubwa bubi nnyo era ali ku kitanda jjanjabibwa kati essayina ekiriwo wujja Uganda Journalists Association ekulibwa Bashir Kazibwe yavuddeyo n'awa ennaku 14 aba Salt Media n'ababukedde babeeko ne kye bannyonnyola mu kakiiko ako balwanira ki era lwaki beekuba era lwaki baali baagala okwetta wakiwulira so wabula ate balooya b'omubukono gwe baakubye wa Record TV amanyiddwa ng'oba Katongole bayitha ba constituency bankubidde bagamba Katongole twawulidde bakubye baneete bannankuba nze ndyoka ezisibeera mu ntale ezo za kiralu nze entale ezange zijja mu constituency so same so avuuka bano muvukono bashuwinze era emisango bagenda kuwabira muntu kinoomu sosi media houses bagabe bo bagenda kuwabira bantu kinoomu bakuyite ndigo wakuba munno wamukubira ki assault sasule ngasi either ya bukadde webuti obagenda mukomera so webityo biri then ngachariko katono nnyo nga nzeeko katono wa Fresh Kid amuli agamba galaga nti no wali eri ku ssomero gy'asomere Kampala Parents bayinza okubanga ba terminatinga contract yo Rensoga Fresh Kid tasoma omwana abeera mbivulu buli weekend kyokka mbwatuuka Monday ayingira class nga akoye nga ne mu mwaka wa weekend teyamukoze kwegamba omwana agenda kubeera affected tebali agadde grades za Fresh Kid ngambi ziyabikire ku listi zaabwe era nga essaawa yonna muyinza okuwulira nga Fresh Kid nga takyasomera Kampala Parents bandi terminatinga contract ye but of course tulina kufuna kigambo kuva wa HM oba director nannyini Rajiv Ruparelia naye nga tujja kuba tufuna komenti zaabwe na kiki balooza na kiki bagamba ku mwana kubanga omwana akola shows ekiro ate bagenda omuwa kusomera awo nga muyimize enoza mu containing bu containinzi kubanga mwagenda omuwa nga mumanyi nti muki muyimbi nga tumaliriza Eddie Kenzo yavudde n'agamba nti nno ye tagenda kukola luyimba lwonna na Diamond Platnumz nga abantu badde balowooza obange ebigambo bibadde bigenda maaso ku Facebook. Agambye nti after Eddie Kenzo released a song with Harmonize signed under Wasafi Records, many speculated that he would team with Diamond Platnumz soon for a collab. Finally, the wait is over as the two big artists will release a song titled Make Fire. Kati mwena mbade mloza tibagenda kola luyimba no chiri nti bagenda kola oluyimba balita Make Fire wabula ekikyalemesezza Diamond Platnumz okulabika nti oluyimba luno lufuluma ne video na kina kikyonna ayina kyayagala ne Eddie Kenzo yagamba kyoyagala bwobanga kyoyagala nange sijja bikola nange siri kafeero nange nakyenkwongerako so kati awo tulinde bulezi video egamba nti no Make Fire.